Jingo katandika butandisi esayo kutandika etembedde tugenda maaso Bukedde TV tupale mbutukizi wamu n'ennyuza jjajja wazo kyanjawulo ki ekireeteddwa olwaleero buli kiseera tukuleetera tukyusizaamu era obenga ogenda mu maaso n'okuwagira entandikwa egenda mu maaso. One company has worked with unparalleled vision toward the continued safety. Katandika n'omukulu Franklin agenda maaso n'okuwaana bizinesi ye akola machine guns kampuni ya bwannannyini land mines ensi gyeko mukulu akula n'olaba ebyewuunyo ono omwami akola land mine muntu wa bulijjo era bw'omwebuuzaako gweyagala tanka okera bukeezi gendako mu nsi emu gamba bugamini natandise mbadde mbonaabona naye natusose manduzo gwego babandula yabusi yatutandise saagala kendo subwate nate office uprising ye firimu salongo jingo katandika batandisi eno yebusi ya rubo ku Texas gye tutandikidde laba enkuuto entandikwa Amatek Weapons Manufacturing bano bakola byakulwanyisa ate nga bantu babulijjo Addison private presentation tugenda maaso n'entandikwa tutandika n'emmotoka eyawangula mu mukwano yiyo ogenda wali ku basajja abazikiryalinga nebagireeyo muna entuusereeti naye osooka okunyamba n'oggulawoko naye mbanga nyingira kuba obudde buyise ndi wereeta maandiko yako kuyingia bila maandiko kazi itakuwa mbaya kwangu ojetambue bana ate nkoze eki weleta karatasi yako nzo wawano nagamba dda buli lwojjojja nabiwandiiko ebyokola ebyo weewale naye munnaye tondaze nti omumanyi awatali kaadi siyingira nti bweguli oba tolina kaadi toyingira abakumaana omulimu yaguwamba newe yeebaka ku makya teryamugoba owayi obadde ogenze n'essimu oyo avunanyizibwa butagenda na ssimu kampuni ekola byakulwanyisa ate nga ya muntu wa bulijjo Lina togala yakatuuka Henry ku mulimu abamu ku bakozi babeera nabo banne ennaku zino nsobera buli kiseera olunaku lwa Mande lukuyisa bubi otuuka buyise ye mukwano gwe yali amanyi nti wadde bakola bonna oba oli awo luliba olwo kyova nawe mba nna byenjogero nyingira nnyo nali naye njogero nonemerera nonemesa tetukyakwatagana noonya engeri gy'onsonyiwamu kuba sigenda kuddamu kukulimba omanyi kyokola mpa omukono gwo kubanga ojja leeti kino kijja kuyamba ogezaako keera mu kujja leeti mukayanira omusala nti gulwayo yasooka ku mulimu wano kampuni emu okirabye nga kizimbe naye kikola byakulwanyisa mulimu department ezijawo manager abadde andabye azereti manager abadde andabye misinde mu ofiisi ye siyina agenda alambula mu dakika 5 alina byategese kuba aliwo entegeke yazze empya baagala kusala ku bakozi department gyalimu yali akola ku bya games video games nga yazisetinga kampuni ezikola ne zifuluma era nga ziri mu fomu ya byakulwanyisa Desmond, step into my office. nga yakatuula manager n'amuyita regional manager kwagala mu ofisi yange yanataka fukuza mimi kwa kazi n'agenda alabe kuba bano nyagobagoba kati waliwo eyajjanga yo omulimu gwe yakwata gwakugula lujja akadiyiddewo mukadde kange nenzigulewo tongobya bagenda kusalako bakozi naali kuyambye tokikola mukazi wattu omugongo gulinga omutego naye akyakola weebale okunja okunzigulira ozze leeti awo bootuula omanyi bagenda kugoba abakozi I've noticed that tardiness is a recurring motif in your life, but actually I don't care. I've called you in here regarding the merger. Merge? Yes, merger as in two. Naamugandi waliwo kampuni ze tugenda okugatta tulabe nga tukolera kumu twetaagayo abakozi be tugenda okukolagana na bulungi. The cluster bomb guys. No, that would be benevolencia. Altria makes the VX ekyo tekigenda kuba ndikigasa mmwe abajja leeti era tekikujja ku bagenda gobwa. Boy, they've had a great year.
era twa buli kimu kikola olungi nnyo nga twekisumbuwa Terrain jet ski that shoots weaponized anthrax. mukama wange ngezaako okuleka ntereeza buli kimu era n'engeri w'oyingira wano njagala ngikyuseemu ku geemu zenkola nga enzigulawo yanjawulo Or regarding the Clayton reports. byonna mu lipooti zo njagala obinteremu On its way. etalina mutawaana era ng'ekimu ku biraga Well, kale whichever of those is your best foot, I suggest you put it forward. okusinziira nga bwemanyi nti bintu byosinga okukola ebya gemuzi njagala onkoleyo ekintu kimu ekigenda okuyamba ku mirimu gya kutambula obulungi ennyo njagala ndabe okola otya emirimu obulungi ennyo era ogenda okwegeza obulungi ennyo akomyewo naye nga amubbiddeko nekyoggoba tekinnago owaayi agambye eki mulimu abaludde mu kampuni nga bakola batya bagoba owaayi nathan bagobye buli agenda mu ofiisi ya regional Not as far as I know. si byaliko nedda bagambye namakula naye agenda buli nsi alimu eŋŋambo You know what that means? Half of us are going to. kitegeeza ekitundu ky'abakozi bagenda nange bangoba oye muwalabu Heard she got axed. muladi muwalabu Worst part, her severance package, an ammo tech t-shirt. bannange nze engeri gye nze yajja ne t-shirt emu emba mpeza essuuti omukaaga ombuulira ne ŋŋenda embeera eddako tezitoolako Billboards that give you an unnatural desire for white women. naagaani mwe mbamanyi mwegwanyiza nnyo okubeera mufuna abakyala beeno kati nze bwe bangoba ŋŋenda kuddayo mube waffe mba mbeera nabo Hey, owaayi relax. mukakane We don't know for sure. tetumanyi Just assume everything's going to be fine. And hey, if it does happen, naye they wekibaawo say, when one door opens, another door. bagamba nti oluggi olumu olweggula ng'olulala lweggala kikyotegeeza you open one door watching olundi nti okay Well, you're really fucking old. mungeya regional manager mungeya It's going to be you. gwayinza okugobwa Jihad. oba ono omwami aludde wano Marcus, the muladi racist, moronic statements you're making are no match for the wall of serenity. byokola si bye bisinga manyi ojja kungoba olwo nvumye nkuteeka ku bagenda regional manager bawulidde nga bamugeya Okay, and two, I grew up in Jakarta, which is a long way from the. ekisooka si nze muhammadi nze muladi ekyokubiri nakulira mu jakata saakulira mu buwalabu bwennyini If the axe is going to fall, it's going to fall on one of you bitches. bwe kiba ndi kigenda kutuuka kummwe kwe kuli agenda nze ndiri gyono ffe tutegeeka okugoba That's true. kituufu kati nangira nze aweerera abaana nangira I can't get fired. I got siyinza kugobwa alimony, 2 kids in college. kampuni ekimanyi nina abaana 2 mu koleji ng'engoba etyo yegenda obbaweerera sibawaabe 2 nze See, what you need to do is you kiwetaaga okukola the key, funa kisumuluzo stab someone's ass to death. n'otandika okunoonya engeri gy'ogenda okugyamu ebintu byo ffe tugoba okutandikira ku bateesobola bw'ogamba baweerera Step into my office. mu ofiisi yange Late. amusingako n'amuyita taba kubanga ntwala mpise mubadde mujja kungwako ow'okuntikka amuyise franklin Sticks. I can still. banne musajja taba mumuyita musajja tubamugamba drake nawulira nga kimazeemu amaanyi nze tebangoba okusinziira according to my information oyo w'omugongo ogulinga omutego yagenda nga bakitegeera bulungi nnyo bagenda kugoba naye nga regional manager abeewaanirako ekiro ekibaluma nathan To Frome, line 1. Hey, Mr. Cornichon Penis. Hello. It's Dr. esimu adde amanyimbi I'm at R&D right now. ku ssaawa eno yetagobeko ne bijja tumalirize yita bwangu ate nnyo muyita mu mawofiisi kyokka nga ebintu byasinga okukolako alina okunoonya engeri gyalina okuwona mu kampuni amotek Always have a clipboard. siteepu esooka tositula mpapula zo olina okutwala lipooti oba bagikuyisidde ogitwala Step- agenda asoma amateeka kuba bagenda goba kampuni ng'enaagoba esobola n'okusookera kwakola obulungi ennyo okuleeta ekyokulabirako nti sigwobezawo kampuni OD for some THC. Cool. Sure. agenda asoma amateeka obutabako nekyakyusa Or piss and brain juice. Slogan ball time. kati n'embeera y'okugoba abakozi mu kampuni tebakugamba nga nti buli omu aba mweraliikirivu abaakowa puresha babeera bali mu mizannyo muzannyemu nga tebannatugoba bagende okugoba nga tokubwa sukaali talinnya Do not give. bali mu mizannyo yagoberera amateeka gakuuma mitendera awo Sloganize me. gundi njagala obeere ng'ongera okubeera munnaffe omulungi akwasaganya The M26 Megataser. nina ekyo kyendiko ndi ku M26 megatek njagalako alina emundu gyagala okukola nga yo y'amasanyalaze
kyekintu ekimusumbuwa Best idea I've ever heard, but okay. kyekyamagezi ekisinga nziriza omupiira gwange Bad idea. Unless you want me to hire. kyayogedde si kya busiru naye bayinza otugoba nga tuyiyiza ebirungi kati abakozi abamu beekyanze nti tukole kye tukola kyonna The bigger the douchebag. agenda asoma amateeka gonna naye ng'ekizimbe kiri buli fulo eriko department namba nga bwolengera bagenda maaso nozikulaga naye ng'omukulu abeera ddala ggulu awasemba awali abafulumya ebyokulwanyisa kaye gye bamuyise waliyo abajapaani waliyo amawanga mangi bakagezimu nnyo bano nno bali mu fujjo bonna bawulidde bagenda basalako buli omu akola bibye ne tutuuka gye bakolera emmundu ebyo byonna byakulwanyisa agoberera empapula zino z'alina obutakola nsobi gobwa nze sitepu ze gyetegereza atuuse mbakola ebyokulwanyisa nze ŋŋamba oba otunudde ebyotunulira tuukira kyakuleese togenda ku bitakwatako ekyo kyakulwanyisa kiri mu ngeri ya roboti kisaanyaawo mu nkola zonna When people think Amotech kiri kimu kyenkola mwamuteeke nze mwamuteeke ndi wa video game care about the environment, anti olina okulowooza nnyo ku mbeera y'obutonde bwetambula tolowooza geemu zokka boba byakulwanyisa department ebyokulwanyisa eryali waggulu yeranya ofiisi y'omukulu atwala kampuni yonna I did a paper on him in high school. andi waliwo byonteekamu byesaasomalira kati wonziza mbino nze oba mumalira biseera mbulira mwampitidde ki I want those purchase orders double timed. neetaaga ebintu ebyo n'ebifaananyi by'emmundu ze tulina otandika obbiza muzannyo ogwo gwokola tubenga ne mu geemu tutundira ddala kyekimu buli kyakulwanyisa kye tukola olina okikolerero geemu yakyo I wouldn't stand there if I were you. naaga nnyinza obutabisola saali ogera ekyo laba ekyokulwanyisa nabagezesa ekyokulwanyisa byo bye bakola kampuni ya bulijjo tyomuzungu kampuni ya bulijjo naye gwe genda olw'okuba olina kyansi oli ku nsalo sayidi bbiri kola kampuni yo ng'obusale buvuga ng'essasi ng'akasale kawogana bwoganyi nga ssasi ojja funa ku kyansi bakutwaleko muze ebitaala wuuyo twala kiki nti alina akasale akavuga ng'essasi tugenda maaso eyo kampuni ya bulijjo eri mu Amerika You understand? agenda tuuka olugambo olutambula ani gwe bagoba ani gwe baleka Get that order in. mbeera kubeera gwe saaliyingiza bitankwatako toddamu tulingiza nti ate nninda ki To minimize job stress, practice your breathing technique. waliwo olina okuyigira okussa singa ofuna obuzibu ekikkowe olina kissa otya okutereera kati waliwo omuze ogutuuse mu bakozi kampuni ekola byakulwanyisa naye bayina ebyokunywa sisha wakabi enjayo eri eyakabi mu bukebe ku tayimu yaabwe mwana wulira bagibbirira osanga omusajja nga musirise n'amalo kenshi wanatandika okuseka bitaliimu muno n'omwami awerera ababiri ku kolegi mwatandikidde okwejjako ennaku oba bangobe naye nga maze okewaamu be bakekole mu kampuni ebyokulwanyisa neyekoleeza sirina kyenjagaza mawowoolo gino emyaka ali ku mawowoolo asiika kumbe buno obuuma mulimu obuuma obuzika singa omukka gweyongera obuyinza okuba enduulu naye sitepa ey'omusanvu akimanyi bulungi nnyo nti alina kufa ku mulimu gwe omulimu gwe nathani gwakola bulungi nnyo Henry yalinga musajja owa video games ng'amazima designinga game kampuni emwetaagako ekyo I've been designing a video game app. kale video games zino yamanyi nti nno alina okutambulira te ku bigambo ebiriwo n'atandika okusetinga mu video game obulaga singa omuntu abadde akola nnyo n'atuuka okuba nti bamugobanga atakolangako kyekiddako sitwale ziri zennyini z'akola ezibabonyaabonya ye zaggyemu ate ani Accounting, hope you're having a blessed day. How may I help you? This is Adam Nussbaum speaking. mukulu yagera Notice the sign on my door reads, njagala ombuulire ani soma bulungi ku sayini y'oluggi lwange nga lijjo manager mawandiiseko linnya ki Desmond? sebo gweyogeranga bosi otandise okuntiisa kumba abadde amusika eriyo ngayogeranga mu manager ono omwami wa geemu baba bakugoba agoba alina abantu balina otunuliro tasaana kusigalawo
ayogeza bakama be Jesus. amanyi okuba obusimu obubanja abakozi lwate mubasasula nze ni munnamawulire muba wanca oba muziba walaggulo Alba, you ku can't. kompyuta You can no longer make muzibu calls. okimanyi esimu zange ogenda maaso noziyingira Can I help you? kuyama etya Why do you exist? Excuse me? Why do I have to go through you to call out somewhere? we tuba twetaaga obuyambi tulina bafuna tutya Company time. We've been put in as a cost. kampuni yaffe ekola ddala bulungi mukulu gundi mutukubirako akubyenga ali wabwere agala okumanya batunda batya ebyokulwanyisa Have a nice day. kale siba bulungi ye mubagobwa agoba alabika yatannategeera balina kugoba I don't care if you lose this job, but gwe neewunya oba oli muvubuka ki atafayo oba ofiiriddwa omulimu gwo obeera buli kiseera osumbwa bakama abo balikwata ate togamba nga ntubaffe embi My job. mulimu This is the best job in the world. gwe gusinga obulungi mu nsi I yonna get all the free coffee I can consume, full health and dental. And nze esente ze bansasula wiiki esooka ne bansasula makati g'omwezi ne bansasula omwezi nga guggwako ebanga bangenda walala I've been working on it for 3 years. emyaka 3 nkikolako bansasule nga ggwe no, I mean seriously, Well, I you think you stay for a different reason. oyinza okubeera ng'okisobola naye department ey'embu ye yeesinga mbu ye tebayinza mugoba nathani Anything. muladindi kati kenkozeeko ne bangoba naye lwakuba saagala bangobe ayogera naye asinga okwagala omulimu gwe kampuni ekola byakulwanyisa naye babataddemu akatiisa bambi babagambye bagoba together. She's my homie. And besides, we have a deal. naga ogamba ebyo naye nze nange ebango bakinkola bubi mwana muwala gwenkola naye Winfred mwagala nnyo naye obuzibu obuliwo sifuna akatemu kwogera naye bango bakinkola bubi I have sex with women I'm not in a relationship with. wali obaddeko naye wemba mu birooto kyondabira ddala nga tutuuse ebukoba naye nga mu mbeera eyaddala tetutuukangako wadde wanne bugiri oyo aba siwwo Everyone please report to the 4 p.m. motivational seminar. waliwo okukuŋŋaana kw'abakozi bonna omukulu wa kampuni agenda kwogera nabo ng'omulamwa ani agobwa ani asigala Just listen like an adult for puliriza Right? waganya okujja mu ofiisi You'd yange rather be playing Mario Kart? But if you get fired, that makes me look bad. bwe bagoba tetulina kye tufunamu nakuyise mu ofiisi ojje kyokka gwana gwe n'otojja kumbe bambi omukyala yali ayogera ebigambo ebisingawo ng'ono mwami ebyo bikambira I'm setting an alarm as a little reminder to come by my office tomorrow. alamu weekaabira enkya jangu ku ofiisi yange enkya mu butuufu tuleko ne kyetwogera ze mpulira nkoyo okunnyonnyola weeraba ggwe okoyo okunnyonnyola kaani alinnyayo eyo atya basi engalo bakuba za kimpowooze omukulu yabagambye nti mugenda abamu I know. Many of you are asking yourself, Why are we having mwebuuza ki eyo 40% of our workforce? musajja otumukolera nnyo abakozi tuleeta ekintu ekikwata ana ku 100 wadde kampuni eyo amaanyi I have a report to finish. Start, actually. nina lipooti gye njagala okukola tebagenda mugoba febe batwala bambi buli mukozi mweraliikirivu kati mwana mulenzi agenda okudda eno nathan nga n'ebyokunywa bye baleese ate nga bifubutuka eno gye bakola ebyokulwanyisa byakunywa ki bino baleese yatunula ebyokunywa ebyo naye ate nga alina okubaako ne we yeekoonako nekikereye katono nnyo naye nga bino byali byakunywa ebireeteddwa eby'abakozi okuba nga banywako oba oliawo ku lukiiko kwennyini oba ebiseera biddako agendako mu banne bano abamu bajapaani abamu bachina abamu bafirika kampuni ekuŋŋaanya bakafulu bangi nnyo ekampuni ezisinga eziri mu bamerika ez'amaanyi zikuŋŋaanya abantu okuva mu nsi ez'enjawulo era kikubeera kyangu okufuuka omutuuze singa oba weewaddeyo bulungi ennyo Those fucks at the Make-A-Wish Foundation cannot hide from me. tunuulira ekyambalo ekyo oli ne waba badde mutini ata nyama ndoogo agula t-shirt n'akyesimba n'ogaba ne nafunye kanyama kumbe fako tunuulira abazungu tobazanyirako Get your ass up and quit being a pussy. Let's go. olina okumanya nze musajja kanyama ali wano atazanya atayinza why Spit out an entirely new human being. mbadde njagala obanga osigadde mu mubiri gwo tekirina mutana noba weetaddeko kanyama omupya tojja kunywa nange balina ebyokunywa balina bbeero waliwo obwokunywa obwaleeteddwa obwakiragala mu kampuni eyo ng'obwokunywa obwo bwaleeteddwa yabutunuddeko katono teyabufuddeko kati bamwaka okunywa teyanywa mukulu yabagamba ŋŋenda bagoba akabwa akasirisiiti owaayo onkoze otya bantu bali mu byakunywa tonnampa
bano balina akenge kabanywedde akenge kali kabadde mu bucupa bwa kiragala mu bugebe bwa kiragala kumbe nyini kampuni era abakozi abamu nga baganya okgenda yafuna ak'okunywa nga kasito kanywako ogw'eddalu nga batandika kunywa bukebe abamu babubbirira naye nga bwokafuna ofuna amaanyi abamu balwanagana ne bannaabwe baganidde mu kampuni kati akanywa yakuula manye abakozi nabo bazibu nnyo ensi gyeko mukulaakulana nawe omugoba ng'akubira looya we agenda okudda engulu nga olw'obukoowu byabadde azze ofuna ku kompyuta wano kompyuta era yabaddemu byaganye bingi nnyo era nga talina kyakkola okugjako okuddayo ku kampuni wennyini abe nga bitereeza alina gemu gyeyagala okuba nga developinga baleme mugoba yenna fani bamwadde ebyokunywa syafunye chansi ebinywa naye ababinywedde agenda okebera omusirikale ero taliiwo agenda okulaba bajja bayitawo buyisi leero birabika si bya kaadi kampuni yo tomala gagiyingira nga si bya kaadi tugenda maaso ipalongi wetusinzidde mukulaba okwangu etandise wetwogerera mwana mulenzi atuuse ono gwawa buli kiseera aba yebase kumbe teyebase etabu yazadda mu kitundu kati etandise ipalongi busiya saagala kizimu ate natte ensonga yagireeseza gye tutuuseeko katandika butandisa akabukene tv okweregereza obulungi ennyo etabu yazadda tasobodde kutunulayo gyavudde kumba abanywedde obukebe gyawunye dda mu kampuni mubaamu abagezi bangi bagaba akakebe kamu afuna buna buli eyanywedde yakudde talina kyamanya eri talabyeeyo yatukidde ku mulimu gwe ebintu bya kompyuta lwe ekintu kyoyinza okukola ne beewuunya abantu ne beewuunya tafunye kyansi etunulako bbali ebirowoozo ku kompyuta agenda maaso atereza errors oba ensobi ezabadde mu kompyuta ye byakola byonna abikola bulungi nnyo kyokka nga akantu kali kampuni akaleeteddwa tudde ewa regional manager alina ekalaamu gy'aliko afunye shapena asongola ekalaamu kiki kyoliko leero ono yanywedde oba be babugabye akakebe kakano ekalaamu eno bw'ogifumita mu mugongo gw'omuntu leero lwenkizudde ntettirawo etya ekyo kyekintu kyolina okumanya nti no kyekikola bw'otatabuka oyabika mutima bw'oba osangiddwa olina ebyenge byonywa kigenda mpola bw'oba obadde tonywa ekidiriro kimanyi contract gye nina omusajja onanemeddeko nnyo era njagala mbe nga nze nkulira kampuni eno ndi regional naye njagala mbeerawo ku ntiko agenda okulaba ebbali nga waliyo omulambo maama bagusiza kalaamu omusajja gyasongodde gyasiza bw'oba omanyi okudduka owonye mu butamanya kudduka nze naawe wagamba jja kungobya This is one of the biggest drains on corporate healthcare. manya nti nno kino kyendiko kyo ekyokulwanyisa ekyasinze mu kampuni eno bakola byakulwanyisa lijo no mukugu bwodduka oba omponye Your report. lipooti yo kanjirabe lipooti mbi bangobe nedda bulijjo tagala mugoba kwena ensonga agamba bongo bangoba Paragraph 3. You make very creative use of the word. Paragraph eyokusatu nkulabye nga byeyogera ogezeseza ddala nze kungobya wadde ndi regional oyina akagambo okuwandiisa obubi As in the objective in relation to the subjective pronoun. era okusinziira kalabika nti nno ennyukuta yaako empuunyi E.G. Brimble, not I.E. CIE I.E. means id est, which is Latin for in other words. kiri mu ngeri endala E means Kitegeeza. exemplificatia, which is Latin for example. for example To understand, okitegeera kati ye mu byanywedde igi alaba kyanjawulo ne IE era ayina engeri gyayogera emirisigwa ne gyereega kumbe yanywedde akakebe sebo ekikunyiizizza oyina labba tukisiimulemu ayina kyeyanywedde laba emisuwa ke kakebe kali naye era mba nkutta you did spell my name incorrectly. erinnya lyange wali speringa bubi ng'onvuma buvumi
I'm afraid we're going to have to let you go. Ntiddemu tulina okuleka. Era tuyinza kuleka n'ogenda otyo. Desmond! Kumba olutalo lwatandise dda. Nathan Desmond tumutte. Amutta yabeera nzirira. Kumbe bonna abanywedde obukebe. Kampuni yatabuse dda bali mu kuttiŋŋana. Agenda okizuula noonya wayita. Etandise yebusiya. Ayipalo ndiwe tuba. Ayipalo njiruba lwakuna. Esumuluddwa. Okulengera kampuni banywedde obulagala. Omukulu yabagamba mugende ne bagatujja kuwawaabira n'aleetaako okunywa. Kumbe ali eno. Tamanya babunywedde buli ow'omululu eyakutte obubiri okusukkawo. Olaba owakamu yafa. Chechigena maso so kumula. The candy bize. Ndakwe. Anya dakarala. Anya dakara. Movie. Oh, why? Just keep pounding it. Aja kama sanyalize ngolisa na sevinga. Gwe. I didn't have that saved. Madesi na sevinga manye bya computer. Mwenfa nawe mba movie. Ngojeka ebintu ebyo wenfa nawe nga sisevinze nojijja kwang mufi duka na maso buli yanywedde akakebe afuna amaanyi mulimu amaanyi ga lufu mulimu kwalekyemu mulimu amaanyi g'enjayo eri gye bayita kanabisi okwetegereza tunulira eyakoze lino yakola byakulwanyisa yakozesezza obukolomooni ojja kusooka okwata oti olwagwa yagwa bubi ku fayiro eŋŋumu ennyo okwetegereza mba mutta guba musango ogwo. It is a criminal offense. So now kyenina okukola kunoonya wenviire wano sika mulimu nakubira aba emergency. Bagezaako okutta abantu mu kamere mu kampuni yammwe muyite poliisi. Now put me through to the cops. Yango ita polisi. Just let me check with my supervisor. Abakozi batingana. Kumbe noli ali kakebe. Alidanya ali kakebe. Weka musika kamusikambula. Wakotyoko kawasikondoka. Bandera tuyinza kumala gayita. Wano tetukirizibwa kuyita bantu kuva bweru. Kampuni yaffe yemalirira lenge. Amuliranya anywa. Tugenda maso ipalonji. Busi ya jetu sinzide. Akatwa uli agenda maso anywa katwa. Anywa katwa. Mutakukola we. Jimeunyaka. Ekena maso. Kati okola otyo okufuluma kampuni eye nene bwetyo. Okugivaamu. Ategedde yetta yenywedde. Ogendo bayitamu yafuda ali busy. Petro lwetta. Bana bakayanira obukebe musimanyi mukulu andi. Baba wakamu atwala obukebe 8. Buli alina akakebe. Bayina go batemye yali agamba mbu yasimanyi yakayanira ebyokunywa. Yabadde abiterese teyanywedde bamusetanywedde. Owomupiira yatamidde dda. Tonsulira omupiira gwange ogwo. Tebasula omupiira guno bannange gwe bafudde omupiira. Leeta wano endiba. Musajja wattu. Gwe wali onvumye nga tonnafa. Simanyi oba osobola kiddamu. Kuba walinga ne Nathan Desmond. Gwe ono si Ndolondo. Ndolondo afudde oyagala tuloopa. Oyo Ndolondo otuloopa oba otuwawaabira. Komyawo omupiira Ndolondo abadde munno. Tunulira. Kati strong? Weguba mupiira gwammwe. Bweguba mupiira gwaffe ogutwala aba ogutuddiza. Bweguba mupiira Ndolondo aba afuse mupiira ogutwala oba ogutuddiza. Then mukwate Ndolondo. Atuwadde Ndolondo. Polisi yaganye enkoze ntya. Abamalamu omusu. Alamu nejjukira aliwe yamugaye essaawa nnyabo otajje gwo n'amanya. Toddamu n'osumu anatereza oluviiri awo agenda none emaali ye si kulwanga emaali eyinza okuba bagisumbuwa. Mwana aliwe namusi nalwanga wow. What got into you? Banangoze baby. Come on, we have to leave this place. Tulina okugenda ekifo kyayononese dda. Kyayononese ekitugenda kumakya kuno. Okay. Kale. Whatever it is. Tugenda ati onimbo ntwala utingira bulambuza awo ntwala malaba watololo. Yangu naye tugende oli mbyo omuzanyo. Efache. Let go. Ndakanta lutalo ki? Olebye emisuwa.
bebi kiki ono kimukuba ne kimuta kyogamba onyweddeko kwako nze kano kakuna kakuna kiwunye I just wanted to... mbadde njagala nkaku We'll get your own. They're all over the building. kakuna Work to do, and I'm nina ebyokukola aleeta olwakayiwa gwayiwa kaki namukwata vivi amukuta vivi amunyiza vivi omukazi ono yali wansonyi nnyo nga tasobola kugamba kigambo bikozi wekamulinnya agamba bikozi ddala bulijjo lwaki onzirukako oyagala kukolaki kumbe bwekimulinnye bw'atabusa omutwe byabadde atya okwogera kati yabikulira kyavala ngenda kukyawa era olwaleero nga sina kukyawa niye nanze kwetwalira ku luguudo lwa mukwano kuba obadde omboyawonya tererawo omukazi tatabusa omutwe entabaka y'omukyalo ono nebeera nzibu ebyali bimukaluubirira ate atabuse ebyali bimukaluubirira ekintu kiro ekimutabudde omutwe ono tattabusi ayagala kumutwala ku luguudo lwa mukwano nga tebakanyiza bulijjo nzirukako kamutabudde bubi noono bwonviira nze nfa And take it, slut! sirika singa oyo kwegayirira omusajja wattu agenda okubeera nako ng'oli ekimutuma walala eri abantu waffe ono kimutumye walala banna enkoze ntya ekitabo ekyokukakkana kye yakozesa abantu bawandiika obutabo bebi mu butuufu wodde engulu nsonyiwa saagalangako kutuusa ku kino naawe engeri gy'obadde toyagalanga kuntuusa mu buzibu bubadde ontuddeko emaali eba maali bwenta maama bwe kirinnya kibanga azimu biggwerawa kati omwami ng'akwagala n'ategera olinyirwako lubowa takayana naawe ye ne lubowa we oba oliko ndawula nze nkusibye we bikuggwerako we tujja otererera aiparongi buseyo tubeera luba lwakuna tugenda maaso katandika butandisi. You attack me, or sexually harass me, or both, which sends a really mixed message. Naye nga Monday tuba tulina ladies night. Tugenda maaso. In control of myself. And this is a very impractical solution. Kino kyokola kyompisaamu si kirungi ojja terera ojja kunzikiriza. Mu butuufu baby waali ndisse. Nterede. Ndi fine. Nja kulaba nga tumaze fuluma. Kankujja wano. Ondetera mitawaana. I don't even feel remotely safe like that. Oh shit. Ogenda okulengera abatta bambuka bo batabusi abajja bebi sokojje bo batabusi kampuni nnene erimu departments nyingi naye kati abantu batandise okuttiŋŋana olw'obuntu baba bawadde ye atanywedde yerwanako ono omukyala bugenda ne bulinnya ne buta bannange tukatuge bwe tuka regional manager najja. Our company is undergoing a regime change. Kampuni yaffe egenda kola ku byankyukakyuka. Please, be quiet, okay? Sirika. Lwaki nsirika? Ogenda okwetegereza? Obyodde. Muladi. Why? Stop! Mo? Oli mulamu oba wanywedde? Otuka. Ogambye ki? It's Ramadan. I'm fasting, idiot. Nze nsiba musiru gwe bagambye eminywa ebyo. Ekisibo kyamuwonyezza ka juyisi. Sirika tonkwatako byenge byo. Mwanywedde ebyenge mutugommosa. Tikibameka abanywedde ndiringizaako naawe olabe. General manager agaba bifo. Bwe tutaakulira nze nkulira mwe ne munzirira. Tagambye bameka agambye mwe ne munzirira. Era ng'olukwe kugenda kutaakulira ow'oku ntikko. Waliwo aranso mukayanya kati kolere ki akayanya ewe ebyemizannyo. Creative team atmosphere now is it? Kati ani agezaako kunnemesa nange eri eno ani ali eyo omukazi musibe emimwa bebi sola musibe emimwa kino nambonereza nnyo alabika aliko lubowa. Now whenever something even mildly irritates her, she gets a little... Kibamba simuwadde kitiibwa ate atannumye lugalo. That prickly! Look, if she's had any of them... Mukazi muttirewo waba alinga bali. And ku mirambo gye ndabye mukazi wali musse n'ajjayo ebikola kati oba olaba simu bimusumulule nze ompite. Bwe ntuuka eri ng'oŋŋamba ateredde
Stomach or something. Listen, anyone who lays a finger on her. Oya mukwatako olugalo ye yaluma mululwe. Amulumye olugalo. Sirika. Ask you a question. Kubuuza ekibuuzo ompa ne nkuddirira oba nze mba nkuli ku lusegere. Did you do the campaign? Campaign ogikoze ng'oyagala mbeere waakuna oba nga nze ndi ku lusegerero okuba wotoli nze nkuddako. Asaba regional manager obukulu nga regional manager tannaba nabbu wangula eri kyokka nga bonna batabufu. Board game now for children. Tumanye nti no lw'olivaawo ate nze ndiddawo kubanga oli gw'ojjeewo abaddewo ndi Dang! That was us two and lugenda kubatukulira bweta tusobola ffe ategeredde ni bagenda okukulira miguunwa okusinga ku ye miguunwa musingako. Make reality. Alina akakebe kali tuli betegefu okuleka ntumufuwawo. Now, kati laba emmere. be a good girl and Beera muwala mulungi okkirize nze nkube nga nkuddirira. Gwakozeko effujjo bamujja mu ghetto ne bamuwa obukulu. Nothing. Robert. Bamujja mu ghetto. Nze nkuddirira owakanamu. Owaga. Kwecu. Bamujjako omutwe. Kaakati. now who amongst Ani agala okunzirira omulala nga yanzirako ng'ono kyabadde asaba. Waliwo abalongo babiri ebyokulwa n'ababivaako batimpula butimpuzi. everyone kill those two? Buli omu ate abo bwe mubamaliriza mbabuulire gwempa obukulu. Tugende! Banywedde obukebe, babbiridde bujuyisi, babawadde kamu bakira babba buna. Olaba ebintu by'amakampuni. Bagambye banno omunywe ka Pepsi kamu. N'otandika okukweka obusatu. By killing Bob with a soda can? Kyogambye babase Bob olaba nti amusa ategeera. Sirikala bakyokoze olugalo. Baby, sorry. I'm so sorry. Nsonyiwa baby. No, Kale. it's not okay. Tekiri okay. Bambi waaterera nga bimukendeddeko atereramu. Naye bwe bimulinnya biri byenywedde. You have to go right now. Tulina genda kati oba tunaafulumawo wano. Pulaani yonna yonna yakufuluma kuvaawo. So this is what we're gonna do. Okay, we're gonna. Banne simanyi kyakola naye bajja abangi onansonyiwa nze oba totadde wansi mukazi ngenda kuddukako. Togenda kunzisiza wano. Bagenda otuuka eno. Aba bantu betta. Kajuyisi. Abasajja bakola ebyokulwanyisa naye yabakoledde kajuyisi. Tekamanyi bomu. Gwe kennyini gw'otulikira ku munno. Waawe! Owagano ojja kuyita bali. Muladi baamu. Yeah, I do. Lengera abantu abeese olw'obukebe. Babawadde obukebe. Baganidde mu kampuni omukulu yabagenda bakendeezaako nti atuyina balooya tegeka mpozayo. Ye naakola ekikye. Kati ogenda okulengera lifuti tebamanyi nga gye bayinza giyitamu kuba zaatabuse dda. Ziyitawo buyisi ziggundawo zekola ki olw'abantu abatabukiddemu. Ziyinza obutatuyamba. Tulina kukozesa madaala okuleka ntufuluma. Ekizimbe kiwanvu nnyo okuka wansi. Amoteeke kampuni namba ekola byakulwanyisa. Basala amagezi gonna balabe nga bavaayo. Omukyala. New plan? You think? Olina pulaani endala. Gwenna kyolowooza ekirala. Oh, God, I don't even Yesu. think about Ono nga bamusse bubi. Banne tunaavaawo wano olaba bwe bamusempulira balinga gye bafunye mu kifuba. No way you can be. I was cranky before because you bumped my head 3 times. Like my head was Tulina okukanya ffenna End up with your gallbladder coming. omanyi ogenda fundikira bw'otyo gwe mu bintu bino nga tukana bukayanyi. I'm getting us out of here, okay? Oh yeah, and what's your plan, huh? Ki pulaani ki gy'olina njiya? Phones are out. Okutuuka ku mmotoka awo tuba tugendaka obuukawo. 22 points, sis? Nze ne baba maama ogambye nti ogenda kukkiriza kidaala sibuuka wano naye ngenda kukanyuga yase endabirwamu omusajja yakola ekizimbe olukikoona ku ndabirwamu kyerookinga kyokka laba ekizimbe. Oyo ye Mumerika. Private company ya muntu wa bulijjo. Subsector B for further instruction. Ne kompyuta zigamba tugaddewo ayagala okulingiza eweru alinde ebiragiro ebijja.
ebiriwo biraga tugaddewo. It's rocket attacks. We're locked in. Kati yakola ekizimbe kino nga balumbiddwa kiyinza okuba kimuyamba naye waba badde bweru ne bamugalira ebweru akola atyo fuluma nga nnyini kyo. Bayiya amagezi bombi ba kompyuta muladi wa kompyuta ne mwana mulizi Desmond. Window. And I didn't want you to almost get us killed, and I definitely didn't want you to do anything that... Okoze ekisooka kyenkano obadde otussizza. Kati otandisa atagamba mbu yagala kuyiya tutuvano. Wali byesonyiye. Left, but he didn't. Agezezzaako n'alemwa. Being an asshole. Tuleme gamba nti no tategeera. Ate gwamuvunaana gwaba tategeera ki kyagenda maaso. Omukyala tuyiye gye tuva wano. Only top management. Omanyi twogera ebintu bino ng'abamanyi management naye omukyala wono omulalu mwegendereze. Guys up in The executive level. Naawe omukyala amanyi bingi nnyo kuyukanagana ku kompyuta. Era baba kyagenda maaso n'okuwakana n'ategeeza nti ku executive eri waggulu gye tulina okugenda naye waliwo ate woolina okuyita okutuuka ew'omukulu betta olwetta. Okutuuka ew'omukulu betta olwetta. Kati balina kuyitamu abo ogenda ew'omukulu. Nabo balina kuyitawo ng'abeetuga. Batuke wa mukulu nyini kampuni mu kasenge mwali beeyisaawo abantu bubi nnyo. Tuyitawaawo. We could pretend to be Tuyitawaawo. like the rest of them. I like your idea. How? Just say stuff that makes you... Lengera. Tuyitawaawo. Harry asses! Jennifer Lawrence at an awards show! I can't eat cheese! Men with Botox! Beefulanga abeetuga. Naye ne babazuulanga mubuzaabuza. Laba muladi. Laba. Mundese nno emabega naye nga ndaba ng'abannengera. Beetuga. Lwa bujuyisi. Basala magezi genda mu ofiisi eri enkulu ey'omukulu kuba yamanya engeri gy'ayinza okuyitamu obuyambi ne bajja ba... What? Kiki? Anti naawe oba olabayo bulabi n'otabuuza ffe. Nga namukadde eri akulira okuggula oluggi kati otumukolera ekijjukira betta ye yafunye obukebe 6 baludde mu kampuni asayiningamu n'obwaba afa n'abutwala. I am not gonna get my Uncle baked. Nze kojja wange yaŋŋaata okubanga omukadde ate omukadde yagala kutuga ku kyokutuga kojjawo yagamba atya then awo nze ataakula na bakojja mba Too much of a reach. We gotta do something. baako kyokolawo kazooba eno ya hyperlongi busiya yatusinzidde luba lwakuna okubya omukadde okimanyi nkirabye naye mbadde simanyi nti nyinza omukuba ekimanyi kikolimo kyennyini bannange temukaya n'oli avuddewo alazeewa bunzigyako omulogo wekibandi bwatyo wakola wenyini oba omukolera ekisingawo then gwe kyomukoze. Yes? No? I don't know. Simanyi kimutuuseeko muladi gwokoze ekyo. Banneesinze. As far as beating up the elderly goes. Kati ate babadde agala kukulumanga walumya abalala. But Bannaye. we have to get through HR. Tulina okugenda mangu ne tutuuka ew'omukulu mazima tuuka gye tugenda tubadde tugenda yabadde alina okugula oluggi oyo naye mwangu nange mpulira bubi. Ekiri abakyala waliwo akakundi akali kaliko abakyala bakulu abaludde mu kampuni eyo nga bo bakola department yabwe ekola bingi nnyo. That is why we do not send work emails with emoticons. Oh, God. Human resources is a pack of rabbit. Tukoze tutya abakyala bano bayitamu nga bakwatagana nnyo ne baali tebannatabuka bali bakwatagana nnyo balina ne kanigi n'akaabwe wano mu kampuni. Ogwo si mukono gwa muntu. Saying. Nothing. Just, Because... Abo tubali mutawaana tubatabule butabuzi. Tutandika obatabula engeri gye bakwatagana ennyo tubayite mu baami baabwe ng'owayiriza ono nti yalina omuntu wa munne. I got to pick up my check. Hello? Why? Oyo yanywedde oyo. Jangu oba tewanywedde. Omanyi yeetanywanywanywa buntuntu. Musajja yenna baawerera ku college. Ye alina baawerera ku college. Yali tanywanywa bujuyisi. Agenda okulaba nga atanywedde. Ng'abanywedde bamulabye. Mukululujja. Your faces? Bannyabo. I know you. Remember Gwe nkumanyi. Naye ne yeefulanga yanywedde naye nkumanyi. Naye ne wayawe yankumanyi.
Now you dead! Bali banywedde bambi batabuse ekimala era balina amaanyi agamala omusanyaawo. Attention human resources. Mbuuliriza aba human resources mwena. Just a reminder. Kale mbajjukiza nti nno mina okujja mu lukiiko lwammwe kati eri omukyalo oyo abakulira eyasazeewo n'ayagala babba bammwe bonna twogere ekyammwe. Installing the ATS to handle all era mugezeeko mukikwasaganye mulabe nga DQC. mukikola mu DQC. Okyogedde bubi nja basobola. Informal T&D sessions to go over our BPOs. Era lweddiiro yamanja tugenda okwogerako ey'amaanyi ennyo okuleka tubatereeza. Nze siyinza kwagala basajja bammwe bannange. Mukulu yakyogedde. BPDs. Byayogera bano omukazi abimanyi. Oli ye tabitegeera. Bulira kituufu njogere ntya. Wakimalidde kimala. Sirika. Come here. Balina kye balengedde. This is our way! Mulindeko! We are not the ones you want to kill. Sibe mwagala okutta. Yes. Gwe mwagala okutta oyo yennyini eyabaagalira abaami bammwe. Oh, honey. I've been in HR long enough to know things. Byonna nze mbimanyi badde sibigendera kwenye ebintu ng'ebyo. Remember when you were going to be made supervisor? Ne Rebecca waliyambye ng'omukulu n'oweesonyiwa abasajja b'abanno. Cocaine orgies. Kikulu. That was one time. Gwali gumu gwokka ate oli weyazze nali simwagala. Lindako. Kumba atamidde akantu kamulinnye ku mutwe afukubula ebyama. Potatoes. Jukira bulungi lwagala mulina emisomo gy'obummonde. Munjogera kati nno n'ekyawigi njogera ati nno neesaanika ozungu olinga measles. Been under budget by setting the thermostat to cold. Miranda yogera byonna ebintu nga ebyali tewebuzaabuza yogera amazima ne basooka babatabula. All against me. Bakadde bakyala bannange zino zibaamu nsobi tuzigolola abasajja abannamba basifunye 10. Let's go. Tugende abo tubatabudde. Great! Tugende tubatabudde. Kati owa college alina abaana mu college. Ye kye yakulembezanga nga baagala omugoba kululujja banne nina abaana b'empeerera babiri. No, don't try to play me. Ye teyalina buzibu alinga muladi yali asiibye kati baweze 5 cases of tear gas. ogenda otuukani abajapaani abafirika abaisirairi awaali department ey'abakagezi munnyo abatabula kemiko ebyokulwanyisa byonna ne bifuluma nabo ndowooza banywedde obukebe. Olaba ekyanga nga tebalina kye banywedde. Banywedde kati oyite ku oyo yekyanga nga tannanywa. Oyo yalinga tannanywa nga yekyanga olw'amagezi amangi bawizadi oyinza omwewunya nga bamukutuulizzaawo awo omugaa kale fuluma tozanyira kompyuta yange kyokka nga yagitegeera. Des, are you making a video game? Omukyala nti omina kye muwulidde ku bintu ebintu sooka olinde tunoonya kkubo lituyisaawo kuyita ku bantu abo tugende ew'omukulu oku ntikko. I think it sounds cool. Yasala amagezi nga bw'asobola waba ateredde naye nga watabukamu omugezi amulekawo. Pulaani kyeriwo ndinfunye eno. Pulaani ki gy'afunye tunuulira. Ngeri ki gye babayitako nagaye aipalongi wiso etusinziira era nga tugenda maaso salongo jingo katandika butandisi nagaye nti olwokubiri eba live band era nga twakitambuza bulungi nnyo wano bulungi nnyo ebyokunywa jja n'enkumi zo zibeera nnya ate n'ogenda n'ekikumi ekyekeyi oba oli mu byamwenge olwo oba okikuwasaganyiza. Kakati So Wentworth and I can commit some acts of violence. okweregereza embeera yonna eddako Not really. muzeeyini ze toli mutawaana nze we mmamine bye mukola nga temuntaddemu mujja kgenda naye nze gino emyaka nze sikubagana n'abavubuka mwe mugende. And I don't come back, kill me. Kati nze njagala mugende naye nze mwali mpadde omukisa n'ensookayo we sikomawo mumanye nange ndi mukyamu. Serious about the kill me part, okay? Munzite paati ya kirumi ndi mukakafu bebi we sidda munsanga ne munzita nze kange ne mbalimbe bali ngire muyitewo okweyongerayo eri
bakanyiza boyina okuyitamu baatabuse dda tunuulira You think you're a tough guy? I'm ammo tech, you two-back. Just try me, you tough guy. I'll show you how it's done. You ain't even fighting in the same way. lengera embeera Anyone else? tuyita waawo muzeeyi tamanyi wadde okuba oluyi nja kuba omuntu omuggo we gunnema nze nkutuka omugongo I know it looks like we're rolling up on you for a fight, but mulinga abagala okulwana yeah, in fact, all we want to do is just go through you. kyenjagala njagala gwe kulaga nze nsinga omala okuba abo kale okoze otya gwe yeguli tamanyi wadde oluyi bali beesuwa bukebe tubata bonna tate omujapani bano bakola kimu kuyitamu muzeeyo mugongo muzeeye mugongo gumulinga omutego omugongo gumulinga omutego bagiyita office uprising eno gye tuliko tulaba yebusiya luba lunaku lwakuna era nga tugenda maaso tugenda maaso olutalo lweyongedde muzeeyi ntandise okutta nze sifa USA wano yiseewo wammwe okikoze nga kibeerawo olwokusatu kwayipa wowabeerawo baketi night gumu piisi ate binatane byekenya era oba okyali nayo tugende gwe ne maaso tuli busiya live show luba lwakuna bannange mwegende aba mukazi ono alimu bibiri alimu watererera ne mubaamu webiddirako kati webitabuka eŋumi ne bannange bansibye bano bansibye akabedo laba olutalo abo bonna bakozi banenza sina kyenanywedde layira agakatonda sinanywa agakatonda mu ggulu sinanywa era ono amusse aseemu omulamu naye muladde otegeera omusajja mulabye akutuga nkonyeza togamba omulala yina nti osa omulamu then kiryoke tubeera busiya luba lwakuna katandika butandisa akabukede tv live show katandika butandisa salongo jingo kamwakwogera kati omukyala atandise okubanga atereera naye wabanga atereera waatabukire nawe yavudde oli n'atabukira omuntu we banne nze owakabedo munkoze mutya bannange nze owakabedo munkoze mutya oluvannyuma ennyo tugende owakabedo muleke nina abaana mu college ng'oddamu ebyo egenda maaso office up rising esinema gye tulaba kati okudde wananyini kampani bo banywa bulungi bwereere bayagadde bate abakozi baleete abalala gwolooza obwenge tebwaganye okukola nabanga abakozi abajja gwe Sir? Sebo. You might want to come take a look at this. Ndowooza wali agadde ojje ku bintu bino olabeko naawe musajja yatabula byobukebe Sorry, folks. No. Munansonyiwa eno teryakkirizibwayo. Step away from that door. Wait. We're not like those other crazy people. We're not. Sebo tuzze kukutegeeza eri abantu banyweddewo obukebe ffe tetwanywedde nga ndabako busesema ono buli budda nga atereeramu The door for people who are armed and covered in blood. And mwenna mujjudde musaayi musesema buntu buva mu bukebe bwa kiragala mulinga alienizi no not in my building, okay? My building, my rule. My building, my rule. My rules kati amateeka ge gagenderako mbu tebaggula kumbe okola ekifo nga kigumu bano abalongoosa be bakimenya ono alina byayiwayo kitegeeza avudde mu bakulu woba waggalawo nnyo oli n'afuluma abeeko ne byayiwa oli waayita mukulu yamanya giwunye nagamba omuntu atereza akajji k'emmanju ako era matini twamugamba atereza akajji n'agaana ng'ateekayo ebitala atusse bussi tunulira
Violence has no place in here. Banne sina ndo kifo kyonna kya bulabe sina mutawaana sagalawo ntalo. Hell do you want? We want to know what's in this Zult shit. Omanyi ebyavuddemu mu Mukebe wadde abantu lwaki twabagobye ne bagenda ewaabwe. Looks like you could use a drink. I'm in Scotch, for Christ. Bannange mbawa byakunywa mbawa scotch sibawa Bukebe. Sibawa Bukebe. I'll take a water, no ice. Nze kyenjagala njagala ompe byakulwanyisa ompe nga mulimu ice. Ebyokunywa ompe nga mulimu ice ompe n'ebyokulwanyisa tuve wano. Baagala byakulwanyisa balwanyisa abantu bali bafuluma ekizimbe bo tebalina kye baagala kirala. Omanyi ono yalina switch ebyokulwanyisa mu kampuni eyo. Munyweko. But this first batch. Bati okunywa ebyokunywa bye yasooka okunywa yawadde Obukebe kampuni namba nga bakozi baganya okgenda. The scientist under Dr. Frome became disgruntled. N'atandika okuleeta emboozi ebuzaabuza nga nnyini kampani waleeta okwogera ku bannasayansi alaga amaanyi kampuni gerina balina kukwataganya batya. Here we are. N'anywa naye nywaye. So what's the plan? Kaplan kisebo fa bagala okuva wano. If in here, grab a drink. Settle in. Wano okwata bukwasi mundu ne muterera ate wano bajja ne taba waluno ne twakuba bukubi. Bring it. Yanesumuzo ky'emmundu ez'amaanyi kampuni ya bulijjo naye ekole emmundu Amoteke ekole emmundu eza buli kika. She's really, really, really important to me. N'agandi mwana mwalo n'omulaba ne waddamu n'asesema ebintu ebyo biraga nti yanyweddeko wa mugaso nnyo gyendi nkoze ntya omufunira kantu akatta akatwa ke wabawadde abantu abo yatereere. Why would we make an antidote? Lwaki nyinza okukola antidote ng'eyo? And then plan on it being recalled. Pulaani nagikola kutereeza kampuni ngobemu abansumbu ate akatta obutwa ndeeta kaki. We just make this stuff. Ffe tukola ebintu bino. What happens afterwards, next thing you know, you're ekituuka ku buli omu mukimanyi mba nkikoze ekibi nga kikola ki. running the goddamn daisy farm. Ssebo oli muntu mukulu muzeeyi. Well, that's very touching, son, but you might want to drop your hand. Mulenzi ekyo ky'okoze gye kiri kirimu ekigalo naye omukono waali badde ogunzijjako ekyambalo kya bbeeyi okay? Then ndabe engeri muno gy'awonyezebwamu. Mess. I suggest you start acting like a... Era mbadde ngamba badde otandikirawo okuntya nkulage gy'ogenda okuggyako antidote akatta obutwa bwe ndawadde abantu abo. You want to talk to the man that made the stuff? That's Dr. Frome. Olina kwogera ku Dr. gwe bayita Throne agenda okukolaga buli kimu. Dr. Throne yamanyi akatwa ako engeri gye kalina okuvumulwamu. Y'omu ku bakozi yabadde mu department yakoze obutwa obubasumbuwa. Omukulu ayogeddeyo ekyama. Buddy boy. Ogenda okulaba libaza ogamba kiri gyono buddy boy. Franklin, my team and I are looking to do some aggressive. Nze ne bano. So I'm going to need you to rescind the safety seal. Tunoonya engeri gye tukutwalako kampuni. Rescind the seal. Only thing I'm rescinding is a part of your contract where it says I can't... Okimanyi contract yo yali yaggwako ng'akugamba yaggwako sinnakusayiningira mpya ng'oweza nti oli bwoya wange bwoya bye biki mu kampuni yange. I'd like to keep the thumb on your left hand as well as your worthless... Nze kasita nkugyako omukono gwa kkono kubanga gwe guliko ebinkumu ebiggula kampani nze bosi mba sina kye nkwagaza era gwe nnona. 2-inch thick titanium. Bw'omuggyako omukono gwa kkono kampuni oba ogitutte. Scanners and a voice print security ID system. Nze okunjijjako omukono gwa kisoto manya nti nno oba oli mu bibyo era afazaali nze nkutta saagala olete muzannyo gwonna mu kampuni yange. Amazima omuggyako omukono gwa kkono ebinkumu ebiggula buli lujjaawo ebyokulwanyisa gwe gwa kkono. Weetemeko omukono mutima mulungi nga tetunnajja okimanya ebisenga bino wakola byambaawo. Onneegayiriza gwe wakiŋŋamba oli mu mbaawo ogaaniddomu. Anku ndeeta embazi oba oggulawo. Kazooba. Get your ass out there. Balenzi mugenda tulaye nga tuva wano. Ezo. Twagala omukono gwa kkono. In here, I got shells everywhere. Nalina emmundu ekuuma woofiisi eno naye.
ajjeyo mundu ya office atuyambe ku bakyamu yasala bwajjeyo mundu ekuma office ebyasibyayo byebyo ajjayo mundu ekuma office emundu ekuma office yoka gye beesigamyeko omusajja mu butuufu akuba lubaawo alwasa woteekawo entebe ya sofa era muladi yatula butuuzi ng'alaba mugezi waakola ekyobusiru ekitalina linnya omusajja akuba lubaawo nga gwosayo sofa nze ndeka naawe baamu tutya I've wall-butted an old lady. kati ngume ntya munkanka nange omukadde ngume ki Quite in man's eyes. olaba omusajja kyakoze mu maaso olengedde yagambye ng'ayogera nti nno agenda kuba enzigi ajja atema omukono gw'olina fe atutte I'm a monster. No. They bali be babi are my best friend here. gwe mukwano gwange asinga And Samantha and this dude. njagala ogumu obereko nga wakabi baguma batya My third best friend. tunulira Third best friend. nti anje mukwano gwasinga naye ngume ntya You want our third best friend? beera omusajja omugumu asinga mukwano gwange asinga So come on, let me see your work. guma ndabe Let me see. daga Like this, right? dagaro wonyesa roho yako wonyesa roho yeah Okay. yeah Warlike. wonyesa roho yako yeah tuli kwayipa jibusia ojja kunkubya muladi jangu mutuufu kale mugambye yayamba mu kisoko gye tuggale wano kumba nabbi akacupa akakebe muzeeyi abbi akakebe muzeeyi abbiridde akakebe lensa gentlemen muzeeyi abbi akakebe muzeeyi anywedde akakebe muzeeyi alina akakebe mu ngalo mundeke kano kakubiri baana bange abaana nina bemperera kankamalemu muvi busiya muvi pas omwami nyini wano alina emundu ekuumaawo Remington kiti kya muwogo munyinyonnyola daabo balalo midumu ebiri amasasi matono abalumbi bangi totemya gwe bira bagende mbali baba bannange kakati kakano ndi munnammwe muvi tetukumanyi mu bitabo toliimu yine mundu yagala enkofiira wacha mimi natia pasepewe yangu nionyesha watu hii mambo okutunulira yiyo dabo balalo ass motherfucker sona yeye sona gasia na ye luba lwakuna aipalonji busia katandika butandisi laba kati kwekwe kachoko bannange kwekwe kachoko bannange kumbereri wano last opportunity to show some color bannange andeetera omukono kiba kiwedde naye ekooti kaakano erabika yekoze eti laba kavaali beeyongedde obukebe baagala omukono gwa kono baagala omukono gwa kono gwa mukulu Remington aikariba sona yeye sona gasia movie sona yeye why eyo hata kama wewe kusanguka azimu wewe kuja hapa mitaonyesha wewe ati mimi hapa niko mtu ya kucheza wakati nakusabia omukono mu buntu onetoleza bwetoloza nice kino kiwedde Mr. Gates siddamu kwerega naawe saga kuddamu kulango gere bitazimba wano I can't die like this nze kwolaba God nze mutwe wano nze mutwe never set foot here nze mutwe gwa kino in Thailand irrelevant era ddamu gambe gwe mutwe nga tuli busiyana ki salongo oluvannyuma ennyo ffe tulina mutawaana kampuni ogifunye taata kewasaba omukono ogufunye n'omutwe ogugyewo katuleke tugende nkujjukira mu banvuma wiiki ewedde sikujjukira mu bantu batanvumako naye mu banvuma mwoli I've got my sights set on. Desmond ntunulira nnyo abaana b'empaka wano mu kampuni
Desmond gwe sikwagalangako Nathan. Manager of the world? Ye naye kati no si enkomerero y'ensi ndekangwe jengwa. Afunye kampuni yeeyo yabinkumu ensi gyekoma okkula obulamu buba matigga mulimu abakozesa amaaso kibanda ali kujjamu kati n'agifuna Lemington eri dabo baralo midumu ebiri. There's only one shell left in that gun and there's liri mulimu tuli bangi amalala gali ku mmeeza omanyi. Thanks for the advice. Yakuba gali ne gabanyiga mistake agifudde design naye kakati. Holy shit, that's the coolest thing I've ever. Sikirabanga nkubye bangi gabadde mangi nnyo mangi ddala gwe tobanga okubiddemu oweewuwo kuma mukyala ekirwadde kati kimugoya kimuyoyota buyoyoosi kuba bali butoola bonna balinga baluganda kimuli ku kafuba nga lufuba bannange neerabira okubula gye banziika bebi mutufu mpulira nnyogoze nnyo ogenda okulaba bimuvaamu kyokka nga omusawo eyali yakola ku kyokutabula obwokunywa buli yayogeddwako tetumanyi oba ye teyafunye kizibu ekyo ekizimbe kyerokinze tebamanyi ng'egye bayinza kuvaayo ate nga nebyokulwanyisa babadde tebannabituukako we twogerera eyafunye omukono atuuse eri ebyokulwanyisa kubanga ayagala yafuge okuva ku loko adde ku regional adde ku national mpaka international kubanga kampuni ekola ebyokulwanyisa ebyomulembe. Attention all remaining ammo tech employees. Buli omu atwale ekyokulwanyisa kyayagala mukakase kampuni yammwe jjukira kwaipa rongi olwokuna eba kampasi night. Regionals, nationals, and globals. N'agenda mu maaso akyagumira kiri kyagenderako nga ye ngombo ye local, regional, national and global. Ani asudde obukebe owaayo omuntu tunaamuwonya. Oh, Jesus Christ. Yesu Kristo ate abalwadde mubaleese eno ono yakulira otabula akalagala byategeeredde emu busiru bwe oyinza ototabulira banne obulagala. No, I didn't do anything. I did not do anything. Nze saabutabula nga bwakunywera wano omusajja yangamba abutwala mu Iraq. Little shit. Era nali sina kye mmanyi kyonna nti ne babuleeta wano. Root him out. I'll credit on these. Wawula ali agoba abakozi ne nga asigobwa kantabula akasinga okkolerawo wotagwa ddalu otabusiba nno. Normal channels on that shit. Don't hand out weaponized soft drinks. Tofundikira ng'ogaanye nnyinza okuba neeteeka ku mukono gw'okwagala okutta banne kyokka nennyinde gaanye okudda omala gakuba banno. Fault. Gamba si mitawanaajo. My fault. Si jange jange olowooza. About that, Desmond. Kati ku ekyo oyinza okuba toyinza na kuwonya muntu yenna. This is a purchase order. Weegaana eno purchase order gwe wagireeta nga bakutumye ng'aliwo wodde erina okuleka nti egenda mu maaso nze nange nali mmanyi biweerezebwa walala ne mbikola nga wewaleeta naawe ebintu bino kati ogamba otamu nabikola kuttammwe. We tested the formula. Twabigezesa ffenna nga tumanyi bigenda fuluma kampuni. Compounds now, and we had to make. Ku kampuni tulina okukola bye tulina okukola ng'abakozi. Kyogaawa bimanyira ddala ndi birimu ettemu eryo. A bit of a nasty side. Weerabidde nti ebintu bye tukola ebyokulwanyisa si byakusanyusa bantu. Bakola byakulwanyisa. Era buli ngeri batandika okunoonya engeri gye bayinza okuwonyaamu ono. Enough of it kubanga omukulu yabagaye antidote weeri. unaffected that I might be able to bring her back. Ati kye mulina okukola mpozi omuzza mulina kugenda eri ebyokulwanyisa ebingi. You should forget about them. They're dead. Their frontal lobe looks. Temina kwerabira nti esayidi eyo tomala kagendayo okujjako ng'ofunye omukono gw'omukulu nga yataddeyo ekinkumu. Byonna ebyekinkumu byateredde dda kubanga lwe yagenze nakyo. We might not be able to bring her back. Tuyinza obutasobola muzza kuba akalagala kakambwe kali kubanga ayidde nnyo. There it is. Ku kompyuta n'abalaga bokisi gye balina okukwatako okugyayo ekintu ekyo. To be able to rig a formula to reverse the effect. Amazima go gali nti okumuzza engulu ku mbeera gy'alimu mugenda mukimanyi tafa ne munneekwasa. Bokisi ogenda ozirengera ano baaziguddemu dda kumbe nabo batandise okunoonya balaba baweyiwa akayinza okubawonya balyoke batwale bulungi kampuni.
babikula buli box kati abagezi abamanyi abatono be bano naye bayisewo batyo ogenda okutuuka ku box eyo erimu ekitta obutwa. I can hear you. Bas okwetegereza balina osala amagezi beyongereyo emundu beetaaga kaakati nga bagwa ku lubanto maginam kaliba 357 waliwo buli kika kya mundu ez'abamuntu nsolo ez'abamando maswi ez'abamando maga okulengana zi NK2 bagudde ku mashini randi mine kampuni eyo ya muntu wa bulijjo eri ewaabwe bomu zisifo ezisula ebizimbe SAW semi automatic weapon okulengera bas n'ey'omuliro kati ekimalamu amaanyi muladi agikutenga bomba ya nyanya. Tugende tufulume katulabe tunulira baagala kujjayo antidote akatta obutwa. We are only as strong as the weakest link in our chain. So destroy the weakest link. Musanyewo ayinza okuba nga atulemesa mu mbeera zonna oba oyogera musanyewo ng'oli yafudde dda ku busungu balina. Tuli ku epalongi busia olw'omukaaga kalyoki naiti bwe kasitojja n'ettano n'ekyokunywa kifuna tutandikira ku bide okwetegereza obulungi ennyo. Abeekwese gye mwekwese abalabye mu kamera bukyokola wano bukyobeera tokimanyi nti oba mu kamera ezo olugongogongo balulaba bidayi iyo olugongogongo okimanyi omusajja bw'atulaba kale mubatte tugende. Balina landi maini wogirinnyako bonna batulika bannange teri agirinnyeeko okanyuze bubi endala teri alinnyeeko tuve wano tebamanyi tegandika nina ey'omuliro agikwatanga bomba ya nyanya ng'alyoka agifuuyira ng'ali wala teba yakulozira engi nayo noona omuliro nga teri gwe gukwata boota bwosi ne boota ne gugwamu bigwerawa. Tuli busia aipalongi misinde 10 mbirimbio Regional manager kimunyiza baluddewo okutta abantu bano. Tunulira luba lwakuna movie night aipalongi busia ebyokulwanyisa bye baweddeko kakati yeekwese bali wennyini saizi gye bakomako okulingirizaako bwe yeekwese omulingiza gye anasonga huyo kufika hapa hakuna muntu tena iko wapi obukebe buli bukafiriri embere muli bubi ate nga bwe bwabatabudde kyokka babwagala muvi nakunywa mingi onanguka azimu. Tunulira firimu ezadde tehala abadde amusudde muladi ye mukwano n'obwononyi mission mubi. Tugende ng'amwongerayo byonna bye badduka baagala balabe nga bafuna kali akayinza okuwonya. B5H2 kwata zino azikutte nga akutte enkonyogo muladi asana kujjako bintu bino waliwo kaorange soda kano oba agambyako n'ekyo kyakulwanyisa bambala kyambale regional manager kampuni eyange emumanyirira owaayi
Mr. Brimble, since you continue to prove yourself incapable of fitting in with Amotech culture, okuva lwasaze kampuni eno okulega nino oyagala otwalemu omugabo kankulage wenga banya oyagala kyakulwanyisa oba Hey, Mom! Catch! It's his hand. Why? You can't stay here. If we toyinza sigala wano ku kyenda keep his ass busy. omusajja engeri gyatamuseemu And someone's gonna take responsibility. kano kayinza tuyamba kubuzaabuza kugenda naye tuyinza fafagana naye You come with you. genda omukoleko nti wali mutaana simanyi oba naasobola naye gezaako nawe okulwana yajjayo emundu empya. Hey, boss! Boss! M26 ejjudde technology some initiative today. kikompala sasi new model It's almost the same. etali M24 era yali eddirirwa M16 neno M26 yeah technology asalutira ifo wejangu wano owaayi okimanyi temuyitiridde Shit, you're just gonna let me beat your ass to death. olugezigezi wano nakunoonya dda nombula kati nkufunye mu lutalo. You want some more? oyagala nkwongere Something for you. nina kyenkuletedde You want more? Okay, I got more. saagala okole kira kyonna kyonna saagala odde muzanyo n'akamu okwetegerezanga olutalo otanze okuyiwa ebinusu luba lw'amaanyi The free, bitch! Come here! jangu omwaniriza mu America Marcus, because of your racism, ku lulwabu kusosoze buyitiridde complete inability to calm. kaakati kankulage ndi sebo America ya buli omu era wano bw'oba osasulira. That all you got? Obyo oyina byokka. Muladi yayongera ofuuka omuzibu ennyo ayipalongi we tuli buseera tugenda mu maaso saagala osubwe teweerabira olw'essanda olwo enyani nayiti ebyokunywa ku 35 naye 10 kyekkeyeera obwekenya oba ofuna okwetegereza embeera gyeyolekedde omukulu maddo ogamba ki bosibos okwetegereza embeera yenda paragani siri wa muzanyo okoyo kuba abantu nga bafa bufi kati mwe mujja kola ki nadduka namalamu timuswaza muje mulumbe eno bas ayina emundu ya mulembe bw'aba ayina yasalutira info nowa M4 alo abatamusobola M4 ewanugi abatamusobola. Guess who's been stealing hundreds of dollars worth of company office? bannange ng'eje tuli abangi nnyo mujja tulumbe abantu bano baffe lumu ng'eje tuli abangi bwe yakanga nono n'akanga owange nzireko eno akanga ayogeranga abali abangi ennyo amazima emundu gy'alina nkubi nka kampuni ya bulijjo. And in the past 16 months, I've done maybe 6 weeks worth of actual work. Annyonnyola okusinziira emundu eno gyekola ne banne bali nabo Worth my video. kwegamba mulumba atye erina ekikompola sadida. I guess it's time for my exit. ndowooza esaawa yange okulaga ekyakabi agenda okuba nga tagimanyi eri computerized Haven't you, Desmond? ebyo ebyobutayiga olwagwa ne yerodinga ekuba etya. laba firimu laba muyayi busiya aiparonji wetusinzira luba lwakuna katandika butandisi oluvannyuma ennyo ogenda okweregereza nga gye twolekedde.
nyamba nyamba ekyuma amasanyalaze gakendedde ebyo tufuta n'otusanyalaze okulodinga olina funa musaayi gw'ossaamu oba ebintu ntu ne kyekuma era yafuna mukono gw'omu ku banne n'assaamu kiri kyajinge kati mashini ki eyo omukyala yajja na NK2. Are you okay now or? Oli bulungi kati? Kidding, I'm fine. Nsaaga ndi bulungi. Osaaga bubi. Osaaga bubi. You just made you were all right. Mutuufu obulambo kati tugende ku we bakikuba tekifa kya kampuni mukwate musobole emmundu. Muladi tategera nnyo emmundu. Ebyokudduka ebyo gwe weebuuzaako sifo natandika ozissaayo. Department eno eriko ebyokulwanyisa mwasa sifo eyesekula eggunda bomu. Omukyala alina NK2 oli alina SAW naye nga kye bakuba kyo kirina ebikompola kirina buli kimu. Badde tunaafulumawo wano tunaafulumawo wano. Yonna gye muli genda balagako ndi siri wa muzannyo. Give me the triggers. Hey, Nussball! I quit. Bimaze agenda okunyiga bomu nga zigira bomu teziganye wano services ez'enjawulo ku bbala tulinayo ne restaurant ate wootuuka ku masaagi ne sawuna kiba kiyitirivu nnyo. Tugenda maaso Hyperlonge Busia egenda maaso. Landmine ebeera olenga etisse enkuza enkanawa muvi. Kale ku Hyperlonge Busia gye tuli bingi nnyo bye tulina wano. Waliwo n'ebbandi epangisibwa ng'olina omukolo gwonna kabaga oba mbaga ki oba mukolo ki. Bandi abakozi otugambo oyagala bavudde Dubai, UK oba Bungereza betukuwa. Tulina buli quality. Tugenda maaso. Kale omukyala ye yateredde era buli kimu tayinza kikkiriza. Well, you were finally on time for something. I finally had something to be on time for. Waliwo ekyetaagisa tewali kirala bannaye. Muradini mutandise akalagala bwe mukanywa mutabuka simanye we mutuuka ku ekyo munaawona. Okay, I'll just be back here. Kale ngenda kubalinda eno nga nammwe mubeere eyo manyi mwagala nnyo okunkijanya. Era oluvannyuma ennyo ekampuni yonna yalabika nti ebigenze maaso si birungi n'akamu. Ab'amateeka bagenda otuuka mu nsonga zino. Ono ye n'omulalu we baateredde dda. Buli kimu kiba kitambula bulungi nnyo. Omukwano gwo bagulina bulungi ddala. Why did you show Mo your video game and not me? Mo's a nerd. Omukwano bagulina era nga tuli mutawaana. Omukyala yateredde awatali kulemisibwamu n'akamu. Omukyala yateredde kageemu ke yali yafulumizza ko mu kampuni abuuseyo nako awo aba kompyuta ebakutamira asaako Windows amannya ateekako gage kakati kageemu ko yakagyeyo agamba ko agenda kuwa kakena munne era yakikola ku lwa munne ekyo kyo bane nange ndi eno narandise ku kkubo eryaddirira mukwano mwerere bwete wegenza ate nate Salongo Jingo katandika butansulwa nnaku lwakuna tiimu Africa mugamba ki tiimu kaleke mugamba ki tubagala nnyo era tutambuza ku Hyperlonge bulungi nnyo wano era nga tubagala nnyo mwena byonna byonna tubagambye bibaawo era tugenda kubatandika bulungi nnyo ate DJ atumikisinge bulungi nnyo ekiddako bwete kino ekigenza ate nate DJ Michael.
gonna do? What you gonna do when I come for you? Butene vibale kutuusibwako Ipalongi Busia Bukedde TV Middle East Consultancy Asante Nikki Products era nga kuliko ne Scavo bakutuusako spare Volvo ne Scania mabayina tulera ne kujja kubeerako ne Tornado abakutuusaako ebya Benz byonna byonna naye ng'omukulu madde abaagala nnyo mwenna mwenna era nga tujja kuba tubatuusaako byonna puroguramu nga tuzibagambye zirina okuba zibeerawo wano luba lwakuna tulagane nti olwokuna oluddako mututegereze bannaffe bonna bonna babe nga bajja naffe tujja kuba nga tujja tubaagala nnyo DJ Renzi katutwale onaletayo kyeno tunayakakiyeno ng'okyateke wangeno I love your ways, the way you looking, and then I love your smiling, the way you smiling, I love your movement, locomotion,